omutendesi wa ttiimu y'eggwanga the Queens Micho Seljovic Mutini afulumiza olukalala lw'abasambi 40 kwasuubira okulonda ku baanaatwala e Gabon okusamba ekikopo kya Africa 2017 ku ntandikwa y'omwaka ogujja. Ku lukalala luno kuliko abakwasi ba ggoolo 5, abazibizi 12, abawuutanyi 15 n'abateebi 8. Ku bakwasi ba ggoolo kuliko Denis Onyango, Odonka Robert, Jamal Salim n'abalala. Abazibizi kuliko Iguma Dennis, Nsubuga Joseph, Wadada Nicholas, Ochaya Joseph, Batambuze Shafik, Isinde Isaac, Joko Molishidi n'abalala. Abawuutanyi Aise Kalidi Awucho, Maweje Tone, Waswa Hassan, Hazira Mike, Kizito Geoffrey, Kizita Ziron, Mutiaba Muzamiru n'abalala. Ku bateebi abayitiddwa ku lukalala luno kuliko Faruku Mia, Masa Geoffrey, Senukuma Geoffrey, Shaban Muhammad n'abalala banki. Cranes ekyagenda maaso n'okutendekebwa era ng'ennaku z'omwezi 30 Desemba w'omwaka guno bakusitula boolekera e Tunisia gye bagenda okusamba empiira egy'omukwano okuli n'ogwa Libya ng'ennaku z'omwezi 1 January omwaka ogujja ne Tunisia banyinimu ng'ennaku z'omwezi 4 January 2016. Ng'ennaku z'omwezi 5 okutuusa nga 13 January 2017 Cranes yakweyongerayo e Dubai gye neekuba enkambi nga nayo yakusambira empiira egy'omukwano okuli n'ogwa Nigeria. Cranes yakudda ku butaka ng'ennaku z'omwezi 13 January 2016 olw'enkeera nga 14 January omutendesi Micho lw'anafulumya olukalala lw'abasambi olw'enkomeredde baanaatwala e Gabon okusamba ekikopo kya Africa 2017. Mu kikopo kya Africa Cranes mwegenda okwetaba eri mu kibinja D omuli Ghana, Misiri ne Mali. Guno gugenda kubeera mulundi gwa kubiri nga Uganda yeetaba mu kikopo kya Africa okumala emyaka 34 nga teyeetaba mu kikopo kino. Cranes yakugulawo ne Ghana ng'ennaku z'omwezi 17 January, Eddemu ng'ennaku z'omwezi 21 ng'etunka ne Misiri, ate esembyeyo Mali ng'ennaku z'omwezi 25. Brian Katende munabyamizannyo, Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.